there is still hope. Yes, olwai tulengere kala kano katono nnyo. Kasooke tulengere kala nka Mugootanya tugende maaso nate. Okugootana njagala kikoma. Nagamba omuntu omutima omubi ayingira abantu ababadde bakanya. Emirembe ne gigwawo, emberebe zineekula. Enganda zisatuse. Ab'emikwano bakyawaganye. Eno Jonathan Keye director waayo. Ate nga yemupasanya ba firimu eno tulaba Mugootanya. Kyalengera kalango kayo. Okuva mu Sunlight Film Production bano be bakolera Sineke Galo n'abakyala bw'ennyanja zonna zenjogerako nno zaafuluma dda era gwanyumiro bina Uganda zinoonye katale. Kaakati ku mulundi guno eno bakuleetedde Mugootanya era Gootanya Bugootanya jangu olabe eddogo. Omuntu ayinza okuloga olw'empale gy'oyambadde n'onyuma. Omuntu ayinza okuloga walidde ennyama yeewe yalidde kijangyalo. Kale n'ebiseera ebisinga ebireeta emberebezi omuntu kyalabanga eky'olubalaato naye nga kiyinza okufuukira ekirala. Omuntu akufuuyira emmindi n'omuddomo ne gufuna embaliga lwakuba takwagaliza kuba bulungi. Bangi babalozza oli ne baga yafuna lubuto kumbe entumbi. Omuntu n'agwavaamu olubuto ne balowooza ndi oba yabalwadde musujja. Oli n'agwa eddalu ne mulowooza muntu oba kiki ekyamulinye. Kumbe mizimu emikyamu eno bagiyita Mugootanya. Ku guno gwalinnya muntu gujja kugootanya n'ennyinimu. Firimu ino togisubwa emanyikiddwa nga Mugootanya. Bakunyumiza bunyumiza ddogo tomanyi maanyi ga ddogo. Olowooza abakazi bagamba baloga basaaga. Tosubwa Mugootanya. Okuva mu Sunlight Film Production oyinza okudduka eddogo tebalidduka. Firimu yino emanyikiddwa nga Mugootanya. Togootanangako laba Mugootanya omanyi omuntu bamugootanya batya The Invisible Kid okuva mu Sunlight Film Production matundiro ga firimu onna mu ggwanga.